angani mulungi akwikize hano azani yera asembeyo abokuba niwe mukuru w'omukoro niwe ruhanga yakashura niwe yisha kutugumya azana we yatugumya mukadde kano kenyini nyini Pastor Bujingo agenda kuba ayogerako eri abakungubazi mu mbeera eyabatuukako bwe babasindirira amasasi agatta munywanyi we era abadde omukadde w'ekkanisa olwo yasobola okusimatuka era akyebaliza Katonda ng'agamba nti Mukama mulungi okubeera nti yasobola okutaasa obulamu bwe. Olwaleero bamuziika nga Pastor Bujingo asobodde okufuna amaanyi agabeerawo naye asiibule ku munne bwe baali babalumbye okubajja mu budde. Kubanga okyali mulamu zimukubire kubanga akola ebyekisa. Shemwe Mukama wetu asimwe. Tumukubire mu ngalo. Sooka kuleetonda eri famire abamu twabadde nabo ewaka na ebeera wamu. Ekitubuyisizaawo twandibadde twatuuse tandika nga bukyali naye muwala wange Jovia ali ku treatment bwe yali azaala emyezi 2 egiyise bamulongoosa. Ko twade tubagamba tujja naye abadde alina kumala kujjanjabibwa tuleme atya kubanga tulagajjadde. So mwena abadde batukubira amasimu banaye mwanguwe tugenda kufulumya Richard tubagamba mulinde maama n'abaana bamala okujja naye nga tweshe badde eno kiwali agibanenyeza obudde obadde bugenda naye nga tuluddeyo lwakujjanjaba ate abakyali abalamu. Njagala kwebaza famire olw'okubanga abalaganye mangu badde manyi batono abatono be mbadde manyiiko naye ebizibu byatuguddeko ffenna twasinkanye era ne twogera olulimi lumu mu kuteesa lukiiko ne tuvaamu n'okusalawo okulungi era bwe twamaze okusalawo ne balyoka bakwata ekkubo okujja nga batulagiridde naffe ekkubo nga tuli mu mpulisiganya ne Brigadier General Bidi Mugisha kamanda wa SFC twadde twogera naye nga twagala kulabika nti tukola ffe kituteekeddwa okukola naye nga atugamba nedda mwana wammwe naye ffe ate mukozi wa gavumenti. So twagala kwebaza nti yatusuubiza bakituukiriza batusuubiza nti SFC ejja kubeerawo tukwasaganye mu kuziika. Njagala okwebaza abafamire eno muli bantu balungi sibamanyi kugenda wala naye
omu yabadde ampa ekifaananyi kyammwe nti empisa ze nungi nnyo ekigenda ewala, okwagala kwe kungi nnyo ekigenda ewala. Richard yansuubiza emyaka 10 egiyise era mukyala we akimanyi. Famire ebaddeemu. Richard yampa okukkiriza nti we don't choose the relatives. We are born in one of family as relatives, but we choose the family. He chose me to be his family. And he made a good choice. I loved him, he loved me. The family has been at my place. When the mother gave birth, as a Sicilian, she came straight to home. Susan Makula is a very loving wife. She has been nursing Jovia. And when our daughters got into their holiday, they also came straight home. So fenna tubeera waka twabadde tuddayo waka tewali mwana abadde tabeera waka okumala emyezi 2. Maama bwe yazaala Jovia najje waka kubanga yalina okubanga alabirwa Susan Makula n'abeeranga mulabira abaana bwe baawummula. Richard abadde n'emmotoka n'abakima n'abatwala ewaka tumazeeyo emidoozi emyezi 2 ennaku ezigwamu. So baali batulindidde waka nga tukomawo etulyoka tugwa mu batemu. Eye Richard yansuubiza kyamadanyala okwogera kubanga nagaana okukkiriziganya naye era nga buli lwakyogera nkisazaamu nga Peetero bwe yali asazaamu ekyokufa kwa Yesu. Ne Richard abaana bange bakimanyi, mukyala wakimanyi for the last 10 years ng'agamba nti amasasi bwe gali bagakutta nga mangi nga galina kutta ye. Bagali banga galina kututta fembi. Ku masasi 10 ajja kulyako 9 nja kufuna 1. Kakati ne tubaddeawo ate bwewunye Richard ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo naye nga bw'aba agenda omanye essaala gy'asaba bw'abaawo ayagala okunzita tajjanga nga Richard tanna ng'egamba bwe bali babaakuŋŋumba tubeera babiri n'afiirira era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange era nga yabagamba dda don't worry oba kusoma oba kubeerawo temweralikira nga simanyi Richard yali nga Yonasaani mu Bayibuli yagamba Dawudi nti tojja kulema kubeera kabaka. Era Yonasaani yali asaanidde okubeera kabaka kubanga yali mutabani wa Sawulo kabaka. Naye n'akakasa Dawudi nti alibeera kabaka era n'abeera mukwano gwe wadde kitaawe yagendanga mu operation okunoonya Dawudi mu nsi. Yonasaani yababulangako bw'ati n'agenda n'atuula ne Dawudi nga ne Dawudi amwesiga ne Yonasaani yeesiga Dawudi. So kati ono omwana ng'alinga Yonasaani ng'alina kyalaba mu bulamu bwange era ng'akkiriza nti nsobola okukola emirimu Mukama gye yantuma ye buli kaseera nga ŋŋamba naye gwe tonaba kumanya. Namugamba nze teri wa mundu annoonya anjagaza ki. Naŋŋamba muzeeyi tolinga bw'olowooza singa togasa singa oyogera bw'otyo. N'agamba gwe tomanyi nze ntambula eyo mu magye wa buli wantu wonna oli wa mugaso buli wa mugaso baba bamunoonya. N'agamba eri gye babatendekera babagamba ba VIP balina qualities. N'agamba qualities za VIP zonna ozirina bajja kunoonya ab'amasasi. Ne mugamba tebajja kunoonya naye batukoledde ambush ne tubagwako experience mbi nnyo gye nalabye. Naye
abonda bono tusobola kumanya nti ndiko ebisago etwabadde mu ddwaliro bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo ng'empiso omaze ozikuba wano waliwo kapamba ke bataddewo ne bafuula nti yeddame gigyennyina naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi bwe gaatandika ndowooza abiri agaasooka kuba kati bwe ndabyo ku mulambo baamukuba ndowooza wane bwe gaamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagambye either gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpula omugongo gwange gwonna gunnyogoga mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge. Richard nangwako mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama ne bakuba mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba teweenyeenya leka bakufaaminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kukubuulira ekiddako. Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋambye ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasizza muli bafu bagenze simbula ne noonya we nsimbulira is a hero. Baba bakyankolako mu ddakiika 3 ne bajja ne baŋŋamba nti oli agenzi naye nga siyinza kubalema nti nga ntegeera nnyo sirina muntu gwe nsabira kugwa mu mbuusi y'amasasi kubanga nga babaga nti ekyekango tekimanya muzira simanya experience ya Richard bwe yabadde naye kwali kufa bufinga kwe kuddako tewali na mboozi tewali na kirala tewaliwo kintu kirala ate twali tunyumya nga tutambula kati baatuteegera ku junction T-junction twava ku Salt ne tujja ne tuyita twayita Emengo ne tujja ku Balintuma ne tuserengeta ku Kikuka ku Munaku ne tugenda ku Nabulagala ne tuserengeta tugenda mu Ŋŋoona ekkubo lye twaserengeteramu lyeryo lye bagamba eryambuka kuba Orthodox waliyo eddwaliro n'essinzizo mbadde simanyi tebayita okuba Walakata olwasibamu tulinde eziva e Kasubi tuyingire Buyima Road amasasi yali surprise okuva ewatali sirina kyensobola kweyama kubanga bali abaana bakimanyi baana bange bali waka obulamu bwange ne Richard babumanyi Jovia akimanyi nti kyekisobola kukola kubeera bbaawe naye tuli ba mukwano ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe. Girls, come here so you can walk. Stand up and come, my daughters. Baana baakuzibwa n'empisa baana abawa ekitiibwa abantu ate baana bagezi bonna basoma naye sirowooza nti waliwo happening now kyayombi amamutu baana bange mwenna muganda wange Faruku Kirunda weebale nnyo weebalire ddala mukagamba na Richard nkani nawe konka tukatwine plan ndizo tukubranding ebikuzomisha neto yakwa konka atabi konka nyowenduho ranga yampa magara kana za gampereza abo kubaragamba ranga yabikora nasimaranga abo family yanje abantu bona barga kabura
mukama baherezo mugisha banyanyazi bakuru banje baramukazi banje mwena nabareba mukama baherezo mugisha baramu banje mwena mukama bampera umugisha kandi ekindi nyo nimanya ngo ninza kuza abana banje abo kuba ntaha nabo icyade no bw'abana agenda nimba ndi nabo eka egumenyi no guteka ko abandi bari nabashejomuka ntaha ndiyo mushejomuka nduka hamwe n'abana banje kwakwija tubagama no wananga bamanya ngo no wari cyade nimbasa kuba hariho nabe nabasheja batakubasa kora abana nko kundu kubora abana banye nimanya ngo nibazakura ranga yampereza amagara mukama bampera umugisha natsigara ndyo via shabe ebigambo ebyo twandekubiddeko mu ngalo kubanga wetutuukidde wano fembi nga twa breakings dda njala kwebaza Council Ruhinda Ronald ayimirira abantu bakulabeko muganda waffe oyo teyeebakangako okuba tetwafuna ebizibu Jovi yakaba mutwala yonso omwana Council Ruhinda webale jangu bakulabeko wano kubanga eri bayinza nobanga tebakulabye muganda nge Faruku Kirunda webale nnyo webalire ddala okunzizaamu amaanyi okungumya buli kigambo kyonna twajja Kirunda gye bamuzaala mu Busoga mu ndeeyo era twajja ne Richard mwenna abali wano ijambo limwe ahubwo bombi kivuga Mani shimwe amazina nitwa Ruhinda Ronald Munyawera cyambere na mbere nenda gushima Imana cyadi yari mukuru wanje cyadi umuryango wa mushatsi Imana ikomeze Jovia Imana igukomeze mwese murapfushije ariko pastor mfite yanjye pfushije ufite cyadi yari mfite yanjye kandi ari roho yawe nta byinshi byo kuvuga Jovia nkurebesheje nsaba owandiika bamusimu yoba ku boba olina ekitabo wandiika olunyiri lumu lwoka lwengenda okubawa Matayo essula ya 10 olunyiri lwa 28 tolwerabiranga Matthew chapter 10 verse 28 Mukama ffe yatugamba nti bino ebyokututa bijja kubaawo naye tetutyanga abasobola okutta omubiri enga tebasobola kutta mwoyo Matayo essula ya 10 olunyiri lwa 28 nsaba okwaniriza omusumba Kataama ono mukwano gwange nyina emikwano mingi olw'ekisa kya Katonda nakulira Masaka gye nzaalibwa nakulira ku Bukojja ne Mukama nnyambye okufuna emikwano mu bukulu bwange so nze olunyiri lumu lwemba wadde Matthew chapter 10 verse 28 temutyanga abasobola okutta omubiri naye nga tebasobola kutta mwoyo kakati omwoyo gwa Richard mulamu nnyo era tulibeera naye mu bulamu obutaggwaawo omubiri gwe tuzze okutereka kubanga omubiri gwo gwabumbibwa kuva mu ttaka Katonda n'afuuwamu omwoyo yaguteeka mu kkubo tuufu era lyafiiriridde naye omubiri gwe gufudde omwoyo mulamu so yonna gy'oli totyanga kwogera ku nzikirizayo totyanga kukkiriza Katonda ng'ogamba bajja kutta kirungi ne bakuttanga Richard n'ofiira ensonga okusinga lw'olifiira obwereere Richard yali nyangamugayo tumutukomere mu mashi Richard yali nyangamugayo Richard
yangaga kubimbwa agiye nk'imanzi. Imana ishimwe cyane. Musumba Katama bwengendo okwasa akazindaalo yagenda otukulembera okugenda mu kuziika ab'SFC baana bange mwenna abalya muli baana bange muli baana bato Katonda abakuume abawa omukisa. Bannange kino kankyogere nga sinava wano buli lw'osanga ng'omuntu ali mu uniform newankubadde ng'amagye ga Museveni geeyisa bulungi nnyo abantu abo tubawa ekitiibwa. Ekintu kye baasalawo okukola kizibu tubakubireko mu ngalo. Omuntu okuba nga atambula nga yasalawo nti bwe bali babakuba amasasi ajja kuteekawo mubiri. Singa tukkirizibwa ffenna twandirabye omugongo gwe amasasi gonna gaggwera mu mugongo gwe. So abaana abo olaba bato ne disizoni yaabwe kyetusobola okubawa si musaala munene nnyo si tubawe ekitiibwa nga be baddirira Katonda. Kubanga Katonda agaba obulamu noono omwana yampadde obulamu singa soogera. Tuyimuse emikono waggulu tukubira abantu ababeera mu uniform engalo ez'amaanyi, engalo ez'amaanyi ddala, engalo zongeremu kati ate zikubire Katonda abayamba kubanga Bayibuli egamba batakuuma nabo bakuumira bwereere. So please always respect men and women in uniform. When we see them moving with guns, we feel secure, but we don't have it in our mind that it's not about the gun, it's about the dedicated body. They gave in their lives in advance. God bless you so much for God and my country. Ebyo bye bigambo by'omusumba Aloysius Bujingo ayogedde engeri gye balumbibwamu na butya Mukama Katonda bwe yasobola okumusimatula enkwe z'ababi abali bamulumbye. Agamba nti singa teyali bodyguard we okubeera nga ali ku mukono gwa musaabaze osanga kati olwaliwo singa Bujingo gwe bali mu kuziika kubanga baabasindirira ebyasi ekyamuyamba nti baava sayidi emu n'olw'obungi bw'ebyasi bye baakuba bo balowooza nti bombi abali mu mmotoka babamaliriza. Bujingo agamba nti yafuna amasasi galinga 2 oba 3 agamuyita ku mugongo bwe waawo gamuyisa bubi naye waakiri naye kyamuyambye okumanya okufuna experience y'essasi liruma litya naye kyasaba nti Mukama agumye famire y'omugenzi kubanga omugenzi yali yeeyama nti aliyiirawo Bujingo omubiri mu mbeera yonna era yakituukiriza ku ssaawa ye ey'oluvannyuma. Bw'atyo omugenzi yagumira amasasi ye ne gamujja mu budde naye waakiri n'afuba okulaba nti Mukama we gwa protectinga ye asigaddewo nga mulamu. Dda nti abalina emitima eminafu temugendayo. N'olwekyo batuwadde amagezi tebyaffe byonna tubimalire wano bo beeyongereyo. Bajja genda n'abakadde nga 2 oba 3. Amiina. Kyo tukitegeeraganyeko. Amiina. Musumba Bujingo ava kubagamba ng'olunyiri walubawadde nti totya muntu atta omubiri otyenga omuntu atta omwoyo. Omubiri bwe gufa omwoyo tegufa. Amiina. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Olubereberye nti Katonda n'atonda omuntu n'abumba omuntu okuva mu ttaka n'ateekawo ekifaananyi nga bwe waaliraba ebibumbe byonna bw'obisanga. Naye bwe yamala okiraba n'ejjukira yali amaze okwogera nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ndabika yaffe. Naye bwe yamala okutonda ekifaananyi ng'akitadde awo tekyogera tekitambula tekirina kye kikola. Bayibuli egamba nti n'akifuuwamu omukka mu nnyindo. Ekibumbe Katonda kye yali atonze ne kifuuka ekiramu ye ggwe nange kubanga ffenna twava mu Adamu. N'olwekyo kye tuyita omwoyo gwe mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda yatufuula abalamu. Haleluya. Mpulidde wano abamu bagamba nti naffe tuli bantu ba Katonda. Kirungi nnyo
abantu bonna abantu ba Katonda. Naye ate Yesu bwe yamala okujja n'assaawo enjawulo mu ssuula emu olunya lw'12 olwa Yokaana agamba nti bonna abaamukkiriza abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda